tuli ku mukutu ogwa YouTube eya CBSFM Radio Buganda era nga munaffe teweerabira bulijjo okusubscribinga ku mukutu guno ogwa YouTube eya CBSFM olwo nno tutambulire wamu bulijjo ng'onyumirwa empeereza yaffe era tukusaba oguzigirire ne banno nammwe abasharinga eri bannammwe tubeebaliza ddala. Nze Imi April Nakawombe. Olunaku olwaleero tukututte mu ggwanga lino erya South Africa era nga tugenda kutunuulira omusajja eyaliko omukulembeze w'eggwanga lino omukulu Thabo Mbeki wamu n'engeri gye yaddukanyamu obukulembeze bwe. Obadde okimanyi nti ono yawakanya ebigambo bya bannassaayansi ebigamba nti akawuka akaleeta Mukenenya kayite HIV nti si ke kaleeta Mukenenya wabula ti obwavu obukudde ejjembe mu Bafirika bwe buleeta siriimu. Era obadde okimanyi ti ku mulembe gwe abaana abato abawerera ddala emitwalo 3 n'okusoba be baafuna akawuka nga bakajja ku bannyaabwe olw'omukulu Thabo Mbeki okuziiza obujjanjabi obwa siriimu okuyingira eggwanga lino erya South Africa. Tuula toseguka tusoosootole. You see, when you ask the question, does HIV cause AIDS? The question is, does a virus cause a syndrome? How does a virus cause a syndrome? It can't. It really, truly, it's necessary. I've been saying to the honorable members, to the people in this country, it's necessary for people to study this question. Amangu ddala nga yakafuuka omukulembeze w'eggwanga lino erya South Africa eyali omukulembeze mu budde obwo omukulu Thabo Mbeki yawakanya ebigambo by'abakugu bannassaayansi nti Mukenenya aleetebwa akawuka akamanyiddwa nga HIV. Omukulu Thabo Mbeki yategeeza nti siriimu aleetebwa bwavu era bw'atyo n'awera nga bwe yali agenda okusindikiriza olunnabe olw'obwavu okuva mu bannansi olwo nno ne siriimu anaafuuka lufumo e South Africa. Mu kino omukulu Mbeki mu mwaka 2000 yayita ekibinja ky'abakugu n'atuula ku mmeeza emu nabo basobole okukubaganya ebirowoozo ku biki ddala ebiviirako ekirwadde kya siriimu. Wabula mu lukuŋŋaana luno ono yavaawo takkiriziganyiza n'abakugu bannassaayansi ku biki ebiviirako ekirwadde kino ekireetebwa Mukenenya kubanga bo baamutegeeza nti ekirwadde kya Mukenenya kireetebwa akawuka akamanyiddwa nga HIV. Omukulu kye yawakanya era bw'atyo mu lukuŋŋaana lw'ensi yonna olukwata ku Mukenenya olwayindira mu kibuga Durban mu ggwanga lino erya South Africa mu lujjudde lw'abantu, Mbeki yayimirira n'awakanya amagezi g'abakugu bannassaayansi ku kireetebwa Mukenenya era n'agamba nti siriimu ajja olw'okukka kw'abasirikale abalwanyisa endwadde mu mubiri. Bw'atyo Mbeki n'akinogaanya nti okukka kw'abasirikale abalwanyisa endwadde mu mubiri tekireetebwa kirala wabula obwavu okuyongobera mu bantu olw'embeera naddala ey'ebyenfuna, endya embi etalimu birungo bireeta mukyuzi, gamba endya eyo etalimu birungo bizimba mubiri n'obwongo. Era bw'atyo Mbeki yagamba nti eky'okuddamu si ddagala ly'abazungu lye baali baseera okukamala wabula kwe kusindikiriza olunabe lw'obwavu okuva mu mwana w'omuddugavu. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa okuva mu Harvard University, Thabo Mbeki okugamba nti siriimu taleetebwa kawuka aka HIV kyaviirako abantu emitwalo 30 okufa nawookera wa siriimu nti kubanga ono teyakoma bukomi ku kuwakanya nti siriimu taleetebwa akawuka aka HIV wabula yagaana n'omukisa ogw'okufuna eddagala ery'obwereere eriweweeza ku kawuka akaleeta Mukenenya eryali liweebwa eggwanga lino erya South Africa okuva ebunaayira, ate n'asimbira n'ekkuuli emisomo egikwata ku kawuka akaleeta Mukenenya saako enteekateeka ez'okufuna obujjanjabi eri abo abalina akawuka. Kyokka newankubadde yafuna okwakanyizibwa kw'amaanyi okuva ebunaayira, Mbeki yakomba kwebaza eriibwa eri byonna ebyamugambibwanga ku kawuka akalwaza siriimu era n'alayira
obutabigenderako. Awo nno aba Harvard School of Public Health e Boston bafulumya ekiwandiiko nga gavumenti y'eggwanga erya South Africa bwe yali efuuse enkonge ennene okuwa abantu abaali balina Mukenenya obujjanjabi. Kyokka ku mulirwano e Namibia nga nno kw'otadde ne Botswana obujjanjabi obw'akawuka ka Mukenenya yo bwali butuuka bulungi, n'olw'ensonga eyo waaliwo okuwanvuya amaloboozi okuva eri bannansi mu South Africa n'eri abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu, saako okuteeka gavumenti y'eggwanga erya South Africa ku bunkenke okukkakkana ng'eddagala lya siriimu eryali liseerebwa ennyo mu ggwanga lino nga likakkanye ku bbeeyi mu myaka 2025. Mu Julaayi w'omwaka 2000 Pharmaceutical Company emu yavaayo ne yeeyama okugaba eddagala erisobola okuziyiza akawuka okuva ku maama okugenda eri omwana azaalibwa, naye era gavumenti ya South Africa n'esimbira enteekateeka eno ekkuuli mpaka mu mwaka 2002 okutuusa lwe yateekebwako akazito okuva mu mawanga ag'ebunaayira. Awo nno n'etongoza enteekateeka eno ey'okuziyiza akawuka ka siriimu okuva ku maama okukwata omwana. Era mu ngeri yemu yakkiriza enteekateeka ez'okufuna obujjanjabi eri abantu abo abaalina akawuka ka Mukenenya mu mwaka 2004. Wabula enteekateeka z'abantu okufuna obujjanjabi obw'akawuka ka Mukenenya nga nno kw'otadde n'enteekateeka ey'okuziyiza akawuka aka Mukenenya okuva ku maama okukwata omwana tezajjumbirwa nnyo mu ggwanga lino erya South Africa, era okusinziira ku kunoonyereza eddagala ebitundu 23 ku 100 ng'eryali lyakafunibwa mu mwaka 2005, so ng'ate abantu abaali bakagemebwa obutasiiga baana baabwe kawuka baali wansi w'ebitundu 30 ku 100. Bw'ogeraageranya ne Botswana eyali yakafuna eddagala ebitundu 85 ku buli 100 ne Namibia eyali yakafuna eddagala ebitundu 71 ku buli 100 we bwatuukira mu mwaka 2005, era nga bo baali batuuse ku bantu ebitundu 7 ku buli 100 abaali bakafuna obujjanjabi obw'okuziyiza akawuka akakwata omwana nga kava ku nnyina. Okusinziira ku bakugu okuva mu Harvard University, abantu 30 n'okusoba be baafa siriimu olw'obulagajjavu bwa gavumenti ey'eggwanga lino eya South Africa eyali etwalibwa omukulu Thabo Mbeki, so ng'ate bo abaana abaafuna akawuka okuva ku bannyaabwe baawera 3.5. Era okusinziira ku bakugu, bannabyabufuzi mu ngeri emu oba endala basobola okukosa ebyobulamu singa baba boogedde ebitajjansa era ne kiviirako abantu okufa. Kaakano webutuukidde leero ng'eggwanga erya South Africa ly'eggwanga ly'omuddugavu erikwatidde amalala bendera mu kuba n'olunnabe lwa Mukenenya, era ng'okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte ki United Nations, abantu obukadde 5 mu emitwalo 5 abo nno nga bye bitundu 18.8 ku buli 100 ku muwendo gw'abantu abawangalira mu ggwanga lino erya South Africa abakulu balina siriimu. Bijjidde mu kaseera nga mu mwaka 2005 gokka eggwanga lino erya South Africa lyafiisanga abantu 9 buli lunaku, nga bano nno tebaafanga kirala wabula baafanga siriimu. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBSFM Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna, naddala omukutu guno ogwa YouTube. Weebalire ddala, tojjanga okwo, era tukusaba oguzigirire ne banno, ate gwe atannaba kusubscribinga nawe tukusaba obeere ng'okikola, nammwe abasharinga eri bannammwe tubeebaliza ddala. Nze Imi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.